Mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu awamu n'okubeebaza emirimu gyonna gye mukola emirungi. Erinnya lya Mukama ligulumizibwe era katusabe kitaffe tukugulumiza olw'ekigambo kikuba kituma ku nsi nga ye mwana wa Yesu Kristo n'atufiirira era omusaayi gwe ne gusigala nga mulamu okutuwonya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tukwebaza olw'enjiri y'omulembe gw'oluvannyuma ereeta okuwonyezebwa okwanama ddala erinnya liweebwe ekitiibwa naffe tuweebwe omukisa mu nsi ey'abalamu ogulumizibwe. Mukwano mwenna mbeebaza ku mirimu na kubayozaayoza byonna bye muyiseemu ate nga tuteekateeka okulonda kwaffe kuno nenjagala nsokere ku nsonga eno. Njagala kutwala omukisa guno okwebaza ow'ekitiibwa Nalukoola wadde bakujja mu Paalamenti naye weebale nnyo ebbanga ettono nnyo lye wamala n'endaba ng'okoze eddwaliro ebyo Katonda bye yagala bwe bityo n'okolera abantu eddwaliro enkulaakulana. Abantu bamaze mu Paalamenti emyaka n'emyaka n'abamu nnowooza baagula n'ambyulensi ze baagula naye gwe n'okola eddwaliro nga bwe nawulidde. Ekyo kitwalibadde twetaagira ddala esanga pulezidenti naye akyukira ddala abantu bwe batyo be yali adde asembeza abasobola okukola emirimu n'abawana obwa minisita. Osobola ekitibwa pulezidenti omusajja ngo yeetaaga okuba obwa minisita kubanga nabyo asobola okukola bw'aba afiiriza ssente ze n'akola. Kati abo be twagala be batya bazimba eggwanga. Obubaka ebula buno bwammwe mmwe abagenda okulondebwa muwulize ebigambo bino kubanga mugenda kulondebwa mu Samwiri ekitabo ekyokubiri essula ya 11. Okira mu kabaka w'e Ttuulo n'atumira Dawudi ababaka n'emivule n'ababazi ne bazimba amayinja ne bazimba n'abazimbi b'amayinja ne bazimbira Dawudi ennyumba. Dawudi n'ategeera nga Mukama amunywezezza okuba kabaka wa Isirayiri ng'agulumizza obwakabaka bwe ku lw'abantu be Isirayiri. Abalondebwa b'endiko mwenna mweyuna okulondebwa n'ekiki ekibatwala. Dawudi Katonda ekyamunyweza okuleeta okumunyweza yamanya nti anywezeddwa ku lw'abantu ba Isirayiri. Katonda kye kyamuleeta okunywezebwa. Ng'onoonyezebwa mu ntebe obutayugumizibwa Katonda baakulondedde bantu naye ebiseera ebisinga mufo ky'okola ku bantu ate okukolera abantu mubeera mu kubanyunyunta bunyunyunsi kweteseza bye mwagala kufuna ssente zino za nguzi. Katonda abagamba mukyuke mwenenye mukolere abantu naye abantu abasinga kati buli omu alwana okugenda mu Paalamenti amanye nti eriyo okumuwa enguzi, amanye eriyo okubba, amanye eriyo bino na bino okuyisa amateeka aganyigiriza abantu agatawa ddembe bantu. Kaakati kyekiseera bw'oba ogenda mu Paalamenti togenda n'ekikolimo, mujja kufuna ekikolimo, mujja kufuna ebikolimo nammwe abagenda kuba n'abalimu bonna balina ebikolimo kuba tebafudde ku bantu beeyongeza misaala bakola bino bafuna ensako bweti ensi bagiraba abantu bonaabona. Naye gwe nkusabira agenda manya nti Katonda akutwalayo lw'abantu obeerenga Nalukoola nga nawe osobola okufiiriza bwe badde gavumenti yo tebawadde naye ne gavumenti ugikubiriza mutandike okukolera abantu kye kijja okubanyweza. Ezo ebigambo byammwe kati ndeese ne ku bujulizi kuba twaga tujja kubangayo obujulizi naye era nga tujja kusalawo tuleetere ddala abantu nga yawo obujulizi obudde obumu tubufiirwe mufune ku bujulizi kuba nabo bongera okuzimba n'okuzaamu amaanyi. Kati obujulizi bwe ndeese olwaleero bwe b'omusamize mwenna gwe mumanyi mu ggwanga wano kuba kyemanyi mubamanyi abasamize yali atandise enjiri akoze crusade ndozo bwe yazikola Mbaale eyo abuulira enjiri mbusimu ya bujjajja ebyo byonna twabeeramu ebyobusamize tubimanyi naye yali ayagala kuleeta enjiri mu Kampala ng'ateeseteese mbu akole crusade afune n'ekifo naye abenga atandise nga bonogamba ekkanisa. Oyo ne tumukwatako ku nkole n'ey'omuti gw'obulamu gye yakomera tasobola kulinnya mu Kampala. Bw'aba akigezaako agezeeko ajje ateekemu enjiri. Yakoma omulundi gumu ne wabaawo ekkanisa abamukwatako ate tebaali nona bangi ne bamukwatako ne bamukomya. Kitegeeza nti amaanyi weegali agasobola okukomya obusamize bw'oba oyagala buvaamu. Lwakuba ffe baatulagira kumusannyalaza naye bwe Katonda yagadde omujjamu era asobola okumujjamu. So obujulizi obwokubiri nabwo kambuleete mwenna mwalaba omukyala yali ku lw'entebe awo ng'onootera okutuuka ku laawundi yali akuŋŋanyiza abantu bangi nnyo nga musamize ng'abantu bonna obugaali pikipiki nga n'emmotoka zinaatera kubula we ziyita. Sirikale bamukwata bwe bamutwala alina amaanyi gaali n'abamuwagira bwe bamutwala bwe bamulemererwa bwe bamuzza ndooza ng'amaanyi gabatiisa. Oyo naye kanaatulagira tumukoleko tumusannyalaza aveewo ne mumulaba takyaliwo. Era awo abantu baasooka ne bagamba katulaba abalokole n'abasamize n'asooka akuba bambi ku balokole awo abatamanyi njiri ya mulembe abo n'abafubutula n'abatwala n'abalemesa. Kati ffe Katonda n'atugamba nti mumukoleko oyo mumusannyalaze mumugyewo. Katulina amaanyi agasobola okusannyalaza mu buli mbeera yonna kyeva tubagamba mukakkane kuba Katonda agamba buli vviivi lyakumuvunnamira na kumusinza. Gwe abadde alina obusamize ng'obutya tukuwadde omukisa ogw'otegere nti osobola okubuvaamu tusobola okukuyamba n'obuvaamu kuba naffe twabivaamu Katonda yatuyamba ate era ebika ebisinga byasamiranga
n'endagaano gye ziri wadde gwe tusamidde naye abasooka bo baasamiranga kati osobola okuwonera ddala omukisa weeguli n'owona obusamizi obwo agamaanyi ne gavaawo n'eggwanga ne litereera katugende mu maaso tuli ku njiri y'omuti gw'obulamu luli twali ku nkola ewonya ejjawo obusungu n'ekiruyi kya Katonda ennono eyo ne tugiyiga nga tugiyita Bayibuli awamu egiyita ddagala awamu egiyita musingi awamu egiyita bisumuluzo ebitengerezi oba byakulwanyisa eby'amaanyi byonna nga bw'owulidde oba mulyango kakati ate ndeese omulyango omulala oba omusingi omulala oba ekisumuluzo ekirala oba eddagala eddala oba ekyokulwanyisa ekirala kisobola okugyawo ebintu ebimu olwaleero ennono gye ndeese gye bayita endagaano n'obweyamo endagaano n'obweyamo nayo esobola okuyamba okusumulula kakati endagaano eno ngenda kusooka njogere ku nsonga y'abantu abaatabukatabuka ne baawukana nga baagala okutereera oba nga mwagala oba nti twawukane tufunyemu okutabukatabuka naye tulwawukana tutya bw'oyawukana n'omuntu nga mutabuse nga temwawukanidde bulungi mu nkola ya ndagaano okutereeza kimu osigala oliko obusibe kyenjagala okusookerako zire ku kirala soose n'omusajja ayitibwa Isaaka Musula 26 lubereberye ndi ku lunyiriri lwa 13 omusajja n'akula neyeeyongeranga okutuusa bwe yali omukulu ennyo era yalina embuzi n'ente n'abaddu bangi n'akwasa Abafirisuuti obujja awo enzizi zonna z'abaddu ze baasima mu nnaku za Ibulayimu kitaawe Abafirisuuti ne baziba era ne bazijjuza ettaka Abimereki n'agamba Isaaka nti genda tuveeko kubanga otusinga nnyo amaanyi Abimereki ono bwe batabukatabuka n'abasajja n'agamba tuviire kuba yali ageze mu nsi yaabwe era nga bamulabye abasinza amaanyi naye ng'enjawukana eno olw'okuba baali bamukosezza yali ejja balekera ekikolimo kati Abimereki n'alabuka n'agamba nti twawukana wadde ono yajja waffe naye twawukana ne tugenda kusigaza ekikolimo ojja kulaba omusajja ono nga yasituka n'ajja n'abasajja be ne bagenda bakola endagaano baawukane bulungi kaakati ebiseera ebisinga abantu bamanyi okwawukana kuba kino nakyo kankyogereko nga pulezidenti nabaga nti ebyo tubimanyiddwa eby'obwakabaka ne bagenda ne bakola endagaano ate zibazikolera mu sitaani ate kati enjawukana bwe ziri kaakati ne muba mwagala kwawukana nti obwakabaka bwa Buganda tubwawule ku gavumenti n'obwakabaka buno bukole ebyabo naffe tukole ebyaffe nga tutambulira wamu okwawukana okwo kuteekwa okubaamu endagaano y'obwakatonda ne musigala nga temuli basibe oba oyo aleese entalo ku munne n'atasigaza kikolimo ekyo kyangezaako okwogerako muyinza kuba ne bizinensi nga mwagikolera wamu naye ne mutabukatabukamukko omu oba bbye munne oba akoze atya naye nga mwawukana ne mwawukana bubi mujja kusigala n'ekikolimo musobola okuddayo mutabagala nti katutuule wamu tukole endagaano twawukane naawe osigale wano okole nange ngende nkole wano ejange tubeere nga tetukyaddamu kulwanagana kati awo omukisa guba guzze oba oggyeewo ekikolimo ekyo ky'oba otambudde nakyo aba muyinza okuba mwatambula n'ebikolimo okusinzira mu bizinensi ze mwavaamu oba mu byobufuzi ebibiina ne mutabukatabuka ne mulwana kangeze ekyokulabeka w'ekitiibwa pulezidenti waffe manya pulezidenti wa Nuupu nono pulezidenti wa ggwanga oli akyali pulezidenti wa Nuupu kuba tanafuuka pulezidenti wa ggwanga kuba tanatula ku ntebe yennyini kaakati olutalo olwo yaleeta mu paalamenti olwo lwa kikolimo alina ekikolimo naye kuba yatandika olutalo mu paalamenti kati era namugamba nti atina okuddayo mu paalamenti yenenye n'abantu ba paalamenti bannange weewaawo nakufuna ekibiina ekyenkulembera naye ate natabangula paalamenti ne tufaamu okulwanagana ne tufuna obulabe buno na buno nkomyeyo okwenenya tukwatagane mu nsonga eno era tulagaane bannange ndaga sikyaddayo kutabaala paalamenti sikyaddayo kukola bino na bino n'abaweereza abanga bajja mu paalamenti nabo mbayigiriza empisa tebakola bwe bati ne bwe bati naye nange ndi mukulembeze wa kibiina kubanga ekyo kikkirizibwa mu mateeka era ekyo omukulu Otafiire atera nnyo kyogerako ng'agamba gavumenti tereka ab'ebibiina kubanga babakkiriza tebakwata tebakuba naffe tubakubiriza mubaleke muvuganye mubakuume bukuumi mubalage empisa ennungi okugyakoza empisa embi naye ate mubakuba kitegeeza ate mweyongera nammwe ekikolimo abali mu ntebe ngenze ku lunyiriri olwa 26 nkulaga omusajja ono Abimereki n'alyoka ava e Giriyaadi n'agenda gyali ne Akosi mukwano gwe ne Fikooli omukulu w'eggye lye Isaaka n'abagamba kiki ekibaleese gye ndi bwe mubanga munkyawa era nga mungoba gye muli ne boogera nti twalabira ddala nga Mukama ali naawe ne twogera nti wabeerewo ekirayiro gye tuli wakati waffe era tulagaane endagaano naawe obutatukoleyangako kabi ngaffe bwe tutaakukwatangako
era bwe tutakukoleranga kantu wabula kintu kyonna ekibi wabula tukukolera ebirungi tukusindika mirembe kakano gwe nawe Mukama gwawo omukisa olwo bamugamba baawukane bulungi n'abafumbira embaga ne balya ne banywa ne bagolokoka enkya ku makya ne balayiragana Isaaka n'asiibula n'abasiibula bamuvaako mirembe. Owulira abantu bano baatabuka nga n'abasajja b'omukulu ono batabudde enzizi z'omusajja ono zibaasima. Kaakati kabaka n'abiwulira omukulu n'aga nti ngende n'omukulu w'eggye tugenda kusigaza ekikolimo kuba omusajja ono Katonda amuwa omukisa. Kiva tugamba nti mwabaawukana kituufu musobola okwawukana ne bizinensi ne muzaawula nga mukulaakulanye temukyasobola kukolera wamu. Naye mubanga mutabuse togendanga bugenzi ddayo emabega mutuule wamu nti ssebo nkomyewo tutabagane tukole endagaano tuddamu nontabaala tuddamu n'okola kino kubanga oli naye asigala alina byayogera. Ebyo byayogera bikulondoola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bw'aba kusabidde essaala ekulondoola, bw'aba musamize n'akugendera mu ssabo eddogo liteekwa okukulondoola okujja ng'ozzeeyo n'omenyawo ekyo kye wakola ne mukola endagaano ne mugatukati tukumale bye twakola byonna tuddewo tubeere muntu omu tutambule naye kola bizinensi eno nange nkole eyange ne tetuddamu kulwanagana tuddamu kutabagana. Kati lwaki eggwanga teritereera? Lwaki ensi tezitereera? Oba n'amakanisa gennyini nago kangoogereko. Na bino mumpulirize bulungi kubanga byetaagisa ddala okuwuliriza ddala. Omanyi bw'oba onoowonya ebbwa osooka kulinaaza n'olubembulako ebyo ebyakwatirako wadde omusayi gunaatumbuka bupya awo oliwonya. Kati nzizeeyo ku kkanisa. Kati bino mubiwulize bulungi bikwata ku kkanisa. Basaamu ekitiibwa mwenna abasumba naye kanjogere ku bumu obwa boona ageeni n'obwa baffe. Obubuno obwa boona ageeni ne baffe okwawukana kwali bwe kuti tebwatandikira ku baffe bwatandikira Church in Community. Naye ng'omusumba atandise Church in Community ayombaganye ne bali kubanga atafunye ekifo n'atabuka. Kaakati awo wakati awo okumenyeko okwo kwetaaga endagaano nti okke twawukane nange nkole ekibiina kino na kino. Kati Katonda aŋŋambye mbabuulire okwate ekkubo ddeyo ssebo tukusaamu ekitiibwa musumba Sserwadda kankyogerere ddala kuba atandika baffe boona ageeni simanyi yali Church in Community ne mufuna entabuka ezo ne mukola endagaano nti nange natandika ekibiina kino nange natandika kino okusinziira ku bino bye nalaba kwenza okuba bimutakwataganye kituufu naye endagaano eyo neekolebwa. Kyova olaba nti ffe twali tuva obumu nga butulemeredde tetwatabuka nabo twagamba nti akatubite naye katootabuka n'abantu ekyo manyi olina kuddayo okukola ndagaano golooka okola ekintu ekirimu omukisa. Lwaki nkyogedde abasumba abasinga mwava mu makanisa ne mutandika amakanisa nga mutabuse butabusi. Kati mukyaliko ekikolimo muteekwa okumenyayo ekikolimo ekyo nodda nti musumba nkomyewo twaweerezanga ffenna oluusi nange nemenya ekkanisa ne ntandika weewo Katonda nzikiririza mu kutandika naye nkyaliko omwoyo ogw'okumenya oba ogw'okwewaggula oba ogw'okutabuka. Kati nkomyewo tukole endagaano tuweereze eno nange empereze eno tutambule bulungi. Ojja kulaba ng'olina omukisa. Manyi mujja kunkyawa nga njogera amazima naye nga ge gajja okubawonya bassebo ne bannyabo. Eddagala eriwonya omusujja liba likaawa. Era edda ffe twakulira omusujja gukuluma weeraliikirira mpiso bajja kukuba mpiso. Ng'olina ate balina ogikukuba oba oyagala oba toyagala. Kubanga omusawo aba n'akuwonya tomuwa mateeka ye kyasala wagati wakutuba kulongoosa gw'ogondera biragiro n'olongoosebwa. Kati omusawo waffe ye Mukama waffe Yesu Kristo ayagala kutulongoosa. Amakanisa watabukane munno n'otandika kino na kiri watandika bizinesi nga mutabuse ddayo mutuule wamu muteese nga tukole endagaano sigenda kuddamu kukola kino sigenda kuddamu kukola kino wanaabaawo ensonga tusisinkane tukole bwe tuti. Tubolaba ekkanisa zitutabudde lwaki? Enkola yaazo ze zaatandikiramu emisingi. Kaakati naffe twatandika okubuulya amazima ate ne batulwanyisa. Neffe kye twakola tuga nti tetujja kukaayana nabo. Katutandike bulungi tukole omulimu gwaffe gugende mu maaso. Era nze omusumba wange wadde ye tamanyi nnyo bigambo bino wadde bimu agenda bitegeerako naye tetulina lutalo kuba namuga nti yambuuza nti ate obumu obuvuddemu temunnanga abantu bennyanjulidde ebigambo bumubwendimu kuba yaliko ku level ya waggulu batabuse butabusi tebakkiriza bigambo bino ng'ate ebimu yabisomako n'abirabanga mazima. Nange ne ntandika okuweereza kwalanga nti baleke baganda bo gwe towula okola omulimu gwange abanaakutegeera bajja kujja kubanga ebyo bisobola okubeerawo. Naye gwe ŋŋamba gwe yayawukana nga mutabuse mu bizinensi tulina gyegenda kulaga, mu bukulembeze tebulina gye bugenda kulaga, mu bibiina ojja kutawaana nnyo bassebo ne bannyabo omulembe guno ogusembayo. Kyonoza mukitegedde bulungi ti Katonda okutusaasira nga twatabuka tusobola okuddayo ne tuteesa oba n'ekitone oba n'endagaano kuba tulinamu bye tusobola okukolagana. Tubola baffe olujja lwaffe luggule
omuntu asobola okujja era n'ababadde batuvumirira n'abatulwanyisa oluggi luggule tubaaniriza mujje tujja kulagaana endagaano tuddemu tukolere wamu tuweereze kubanga amazima tugalina n'amafuta gatuweereddwa n'omulembe gututumiddwa tekyali asobola kutuziyiza tekyali asobola kutulemesa ne bwakola atya ekyo Mukama yakikoona mu sitampu kubanga Bayibuli egamba nti tosobola kuziyiza oyo nga Katonda yamutuma oba yaweebwa ekyo gwe kyotaaweebwa tosobola kukikola bassebo ne bannyabo. Tugenze mu kitabo ekirala Lubereberye 31 lunyiriri 44 kandogero katono njogere ku musajja ono bamuyita Yakobo ndoza mumumanyi. Yakobo ono niwe sisomeyo nnyo Lubereberye 31. Yakobo ono bw'atuuka ekiseera nga agenda okuva ewa Labbaani. Labbaani yagenda n'amukozesa nga tayagala musasula. Kakati Katonda n'amuwa omukisa amuga nti kola bw'oti ne bw'oti ogenda ofuna omukisa. Kati ye n'atambula nga tasiibudde kuba yamanya nti bajja kunzijako ebyo bajja kunnwanyisa. Ne Labbaani n'akoma waalumbe Yakobo. Neera nga Katonda avunaana Labbaani kubanga yali alwanyisa omusajja ono yamuleetera omukisa. Ne bw'atuuka wali ojja kulanga abantu bano bakola endagaano nti genda mirembe n'abaana bange genda nabo tetugenda kuddamu kutabaaragana. Kansome ennyiriri ntonotono awo n'asandikidde ku 41 ojja kwesomera okuva ku 41 naye kansome ntonotono. Labbaani bw'agamba nti olunyiriri 43 Labbaani n'addamu n'agamba nti Yakobo nti abawala bange n'abaana bange n'ebisibo bye bibyange era sina kyenyinza kubakolera kwegana n'abimulekera. Kale no kaakano tulagaane endagaano nze olwanamwenya naawe eberenga mujulu erinze naawe. Yakobo n'addira ejjinja n'alisimba okuba empagi. Yakobo n'agamba baganda be nti mukuŋŋaanye amayinja ne baddira amayinja ne bagatuuma entuumo ne baliira awo awali entuumo. Labbaani n'agituuma erinnya lyo ne bwe n'alireka. Labbaani n'ayogera nti entuumo eno ye mujulirwa erinze naawe leero. Erinnya lyayo kiryava libeera Galeedi era Mezipo kubanga ayogera nti Mukama atunulenga wakati wange naawe bwe tulibanga tukyalabagana. Bw'onoobonyaabonya abaana bange bw'onoowasanga abalala awali abaana bange wali muntu alina wamu naffe Katonda ye mujulirwa waffe wakati waffe. Labbaani n'agamba Yakobo nti laba entuumo eno laba empagi eno yensimbe wakati wange naawe. Entuumo eno eneeberanga mujulirwa empagi eneeberanga mujulirwa era nze siyitenga ku ntuumo eno okujja gy'oli naawe toyitenga ku ntuumo eno oba ku mpagi eno okujja gyendi okunkola obubi. Kaakati bano balagaana. Labbaani yamanya abantu bano Katonda yabasangako ekisa ne bawa okubikkulwa kubanga omusajja ono yamuwa okubikkulwa n'ategeera n'agamba omusajja ono yankolera n'abakyala n'abakolera abawala bange n'ebisibo n'agenda naye ng'ate tasanyuse. Abamu bamanyi okubakolera bassebo ne bannyabo oli n'akukolera kanaagala omuwa omukisa agende ate n'obeera ng'omunyigiza omuyisa bubi. Ekitegeeza osigaza ekikolimo emirimu yo gisobola okwesiba oba bukulembeze olina kukolera bulungi mwengamu abakulembeze oba naffe abantu ffenna ng'ofunye omukozi awaka omuyisiza otya bw'aligenda obubi ng'akukoledde ng'obadde ofunye omukisa ogenda kusigaza ekikolimo mu nnyumba yo bassebo ne bannyabo mwabayisa obubi abakozi kubanga mumanyi okujerega abakozi ne mubalinnyirira. Kati ng'abaana baffe bagenda ebweru abantu b'ebweru babalinnyirira abo bagenda n'omukisa gwo bassebo ne bannyabo. Omuntu yenna bw'omulinnyirira omuntu yenna bw'omujooga agenda n'omukisa gwo bassebo ne bannyabo n'osigaza ekikolimo. Kakyenva nkubuulira ono ajja eri ono kubanga ali alina by'anoonya ebyobusamize bwe ne bana abanoonya naye Katonda n'amulabula. Bwe yamulabula n'amanya nti kati ekigenda okutuwonya omusajja ono tajja kunnondoola kubanga mbadde muyisiza bubi nange saagala mulondoola. Tukole endagaano tonkolanga akabi tokolanga abaana bange akabi kubanga kyovola abantu bawoolera bannaabwe eggwanga. Ono yatyanga manyi nti bayinza okubawoolerako eggwanga. Kati nga tunaamalawo okuwoolera eggwanga tulina kutuulamu bassebo ne bannyabo ne tugamba nti bakabaka mwenna mujje ne pulezidenti eggwanga lino lyonna oba omusingi kwe lyazimbira tutuulamu tukole endagaano tetuddamu kutabaaragana tutereeza tutya eggwanga ne tutuulamu bassebo ne bannyabo. Bakabaka mumpuliriza mwenna mumpulirize gye muli kubanga nammwe bwakabaka bwabanga mu kutabuka. Amakanisa mumpuliriza bassebo ne bannyabo abamaka mumpuliriza ab'emirimu mumpuliriza pulezidenti w'ekitiibwa mumpuliriza gw'okulembera eggwanga ekitiibwa Bobi Wine mumpuliriza n'abalala. Entabukatabuka ezo tusobola ozimalawo ne tutuula wamu ne tugamba tulireko wamu kyetulidde kitusobola naye tukole endagaano tetuddamu kutabaaragana tutandike okutereeza tuteese tutya nti kino tukitereeze bwekiti kino kiri bwekiti nti wano tunyigiriza tutereezeewo. Eggwanga lisobola bulungi okutambula lino kuba lirimu amawanga mangi
netuyinza odifulanga United Nations nilibali amanga magatti Buganda weri na wali ankole wali kitundu kino wekiri basebe ne banyabo temuvaawo nkomawo n'endagaano. Tukome enjiri yaffe eya endagaano tendagaano naye ewonya obusungu ne bufaani muda munagaana so kino na kino kubanga ffenna tuli bantu tusobye teri atasobye basebo ne banyabo. President asobya nze nsobya mukyala wange asobya kabaka asobya teri atasobya kyobula nti Katonda yatuterawo ekisa ye Mukama waffe Yesu Kristo tusaasira ti buli muntu yenenya amusembeza kati okwenenya kuno lwaki nkuyigirizaako kubanga omuntu ayinza okwatula ebigambo bino n'aga nti bikomyawo naye nga alina gwe yatabuka naye ng'ate alina kuddayo bakole endagaano batandika okutambulira oba awamu obona atambuze ekye n'oli atambuze ekike nga ne bw'aba ayagala kumwebuuza akajja n'amwebuuzaako oba kumuyamba ajja n'asobola n'amuyamba kati awo eggwanga lijja kutereera ekkanisa ejja kutereera amaka gajja kutereera buli kimu kijja kutereera bassebo ne bannyabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu naye abalokole kubanga biseera tusaba kutula saba kawuula wuuyo kikwebezi fire mu kutula njegere wiiki eno 77 P5 ne tubeera mu ebyo combat wiki nga Sitaani atukongola bukongozi bwati kuba ye Sitaani amanya wali nsobi wayagala kukwatira kati ensobi zino bwe tunazitereeza ekkanisa ejja kusaka amaanyi n'abantu balyoke balabe nti ekkanisa ddala erina amaanyi ne bagamba kkanisa kibano basumba kibano baweereza kibano nga tebe boogera bituufu ddala kati tulina okubyenenya tuvola banze mbibuulira mu lwatu mu misana ankyawa n'ankyawa ampalana n'ampalana ate tanajja ajja kundaza Uganda sivaamu ekato sivaawo bulwamu nja kubulyawo enjiri ne crusade nja kuzikola mu linnya lya Mukama waffe Yesu era nzijja mweteketeeke basebo ne bannyabo omugezi akyuke tukolere waki wamu ngenze ku busungu obulala ate obwa Katonda ng'ojjawo omuntu mune munno kati njogera ku Katonda gwe twasobya kwaliwo be tusobya abantu ne bannaffe nga kanaga nti addeyo tabagane ne munno ddeyo kole bwoti ne bwoti ensonga mugimale waliwo oba obutonotono nga kwenenya bwenenya obwo ne buggwa waliwo ebibe ebinene nga byakuwa n'ekitono olusi n'okuddamu okukola endagaano okutereeza kati oba omaze okutegeera ekyokukola ne tugaa nti waliwo n'ebyokuzzayo nti kino nkizizza na kino nkizizza kuba nali nkitutte si kyange ebyo byonna kitegeeza kwenenya kubanga abantu bamanyi nti okwenenya kwe kwatula Mukama nsonyiwa gundi nsonyiwa nedda okwenenya ku gazi kulimu ebintu bingi nnyo oteka okukumanya buziba ti bwe mba natwala ekintu ky'omuntu nkimuddiza bwe mba nakola bwe ne mukisa bubi tusobola okukola endagaano ne tuddamu ne tutabaga ne tuweereza wamu oba ne naakola ekikye nga kirimu omukisa n'ekyange nga kirimu omukisa nga ne muba mwetaaga tukwatagana bassebo ne bannyabo ne tubeera bakuusa wano munda ne tubeera bannanfuusi wano kungulu tulinga abakwatagana tukwatagana kati olowooza abasumba obala abatudde wamu tugenda kuleero kukuŋŋaanako wamu kozi eno munda bajjudde obukuusa buba bukuusa bw'oba tojjayo kiri munda ate nga n'ekintu akimanyi taagala kukijjayo nze sibeera n'ebyo ne sibijjaayo kubulya butereevu nti kino gwe tunaakolagana tutereze kino na kino na kino bassebo ne bannyabo kati amazima ge geetaagisa mulembe guno ge gagenda okutuwonya ngenze ku busungu bwa Katonda ng'ate Katonda yakulinako obusungu n'endagaano eno esobola okugjayo ekiruyi obusungu ndi mu kitabo ky'Emirembe ekyokubiri essula 29 onyirwa 10 era kiri mutima gwange okulagaana endagaano ne Mukama Katonda wa Isirayiri ekiruyi ekikambwe kikyuke kituveeko ono yali kabaka Keezeekiya n'ategeera nti baayonoona Katonda mu Isirayiri n'amanya baliko ekiruyi ekikambwe n'obusungu obukambwe n'agamba lwaki sigenda ne tukola endagaano ne Mukama titwakusobya twayonoona tukomyewo gy'oli tutambule naawe ekyo Mukama kye yeetaaga okutandika ku pulezidenti ow'ekitiibwa bw'oba ompuliriza manya enjiri ekutuukako Katonda waba kyakutadde mu ntebe manya nti twayonoona naffe n'eggwanga lyayonoona naffe ekkanisa n'abantu ba bulijjo kati asobola okuddayo n'oga nti Mukama kati nkola endagaano naawe byonna wadde birina byenenya njagala okukola endagaano naawe kubanga onyiziza abantu ne Katonda wamunyiiza tunyiza oluusi abantu ne Katonda n'ogamba nziza okukola endagaano naawe Mukama eggwanga lino njagala litereere lino ebbanga lyenkyaliko obudde bw'okyampadde ngenda okuvaako ng'eggwanga litandise okutereera kubanga waliwo njagala okulongoosa bw'oba tumanyi kyakukola n'otuyita ne tukuyamba na kino kankikulabula pulezidenti w'ekitiibwa weegendereze nnyo tumusaamu ekitiibwa muwala waffe oba muganda waffe oyo omusumba Patience naye ojja kuwaba ajja kuwabya kubanga
ye ebintu bya Bible tabitegeera nga bitekwa kola akuwa amafuta gofuke ku kisaawe gwe toli kabona tokkirizibwa kufuka amafuta ekyo kiwulire era tokiddangamu tokikolanga gwe mulimu gwo olina obuyinza obuteeka ku ssemateeka omukono nze sirina buyinza buteeka ku ssemateeka mukono wadde Musumba Kayanja waddaani tetubulina naye naawe tolina buyinza bufuka amafuta wantu ekyo tokikolanga bajja kukuwa bajja kwongera ate bikolimo ku bikolimo kubanga obosibwa toli bwa kabona tolina bwa kabona basebo ne bannyabo naawe ampuliriza omukulembeze omulala tebakukwasanga amafuta n'ogafuka awantu ojja kwereetako ekikolimo amafuta gafukibwa bakabona be bakola emirimu egyo naye ndi ku ndagaano n'omanya nti waliwo bye nayonoona njagala nzireyo ntambule ne Katonda naawe ampuliriza si pulezidenti yekka bakabaka abampuliriza namwe mwakyama okububa bwakabaka bubadde butambula ku misingi gya Setaani oyinza okuba sigwa obikoze naye ate ere kabaka kyatatakoze ku Setaani katanalokoka ate era bamugamba tukole gino emizizo tukole bino ng'oluusi okola ebikyamu kaakati ebyo bw'obitegeera olwalino nga nti obwakabaka njagala buteerere obwa Buganda obwa Tooro obwa Kyoli oba buli ludda bwonna we buli kati osobola okuddayo n'okola endagaano Mukama nti Mukama nkola endagaano naawe ne tukuyingiza by'oteeka okukola ne by'osaba bw'ono bitambuliramu njagala kuddayo wansi wo tukolere wamu ebyemabega byonna bajjajjange bye baasimba bye baayonoona oba nange byenyonoonye njagala olwaleero obikomi wano chapter eno ekome wano tutandike chapter empya oba essuula empya munotandika essuula empya ne Katonda oddayo n'okola endagaano abasoma mumpuliriza bw'oba musumba wagwa obadde obulira enjiri ya bulimba kuba mulembe gwagwa osobola okuddayo n'okola endagaano ne Mukama n'omugamba Mukama nkomye okukola endagaano naawe kati njagala kutambulira mu mazima ge njagala okumanya era nga wulira njagala kwegatta ku musajja otukole omulimu gwo naye nkola endagaano naawe onyambe biri ebyemabega onsaasire ndabe bwe mbirongoosa Katonda asaba okuggyako ekiruyi Katonda ateeka obusungu n'ekiruyi ku bantu abakoze obubi bannaabwe abakoze obubi mu maaso ge Katonda anyiiga n'akuteekako obusungu n'ekiruyi n'ofuna agalwadde g'otaalifunye oluusi tutambula n'ebirwadde bino ebitutawanya nga tulwana nabyo oluusi busungu bwa Katonda abantu ne bakukyawa ne bakutabukira naye nga busungu bwa Katonda bwe bukugolokokeddeko n'agolokosa abantu kati kabaka ono tumulabiddeko yasalawo akole endagaano ne Katonda badde batambulire wamu kati naffe n'abataamanya Katonda tukyasobola ddala okukola endagaano ne Katonda tiffe tetwakumanya kati tukutegedde otuviiriddeyo mazima tuzze okukola endagaano naawe tusobole okutambula naawe ngenze mu kitabo ekirala ky'Emirembe ekyokubiri essula 15 ogenda okulaba abantu bano baabonaabona nnyo gwabonaabona ompuliriza lwaki eggwanga libonaabona lwaki litabuka lwaki ebibiina bitabuka lwaki amakanisa tutabuka lwaki amaka gatabuka oluusi obusungu bwa Katonda olw'okwonoona wuliza ekitabo ky'Emirembe ekyokubiri essula ya 15 omwoyo gwa Katonda ne gujja kwa Azaliya mutabani wa Odedi n'afuluma okusinkana Asa n'amugamba nti mpulidde mmwe Asa ne Yuda ne Benyamini Mukama ali nammwe munaamunoonyanga munaamulabanga naye munaamuvangako naye anaabavangako mmwe ebiro ebyo mu Isirayiri nga temuli Katonda w'amazima era nga temuli kabona ayigiriza nga temuli mateeka abantu bano bwe baayonoona nga bagenda okusoma mu maaso awo Asa kabaka n'amutumira nnabbi n'ayogera naye n'amugamba nti mpulidde Katonda ali nammwe kati nammwe Katonda Uganda yagiviirayo atuviiriddeyo atuleetedde amazima ali naffe ekitegeeza tunaamunoonya tujja mmulaba nga tukola by'ayagala n'amugamba nti waali awo tewali kabona ayigiza mateeka ne Katonda nga taliwo ow'amazima ti Katonda asobola okubeerawo ng'atuyamba ng'atulaba naye ng'abantu batambulira mu bulimba era eggwanga bwe litambula n'ensi bwe zitambula naye ng'ate gy'ali mu ggulu era waali atulaba era nga tulya naye nga takola naffe mu mazima nga tewali na kabona ayigiriza mateeka oba mazima kubanga abantu baali baseeseetuse kyova olaba Katonda mu mulembe guno mu linnya lya Mukama waffe Yesu atuwadde ekisa eky'okutubikkulira amazima tugajjireyo ensi tuddeyo tutereere olunyo lw'okuna ne bwe baakyuka tira Mukama Katonda wa Isirayiri nga balabye ennaku ne bamunoonya ne balyoka bamulaba mu biro ebyo tewaali mirembe eriyo yafulumanga newankubadde oyo yayingiranga naye okweraliikira ne kuba bonna abaatulanga mu nsi ezo ne bamenyekamenyeka eggwanga nga lirumba eggwanga linnaalyo kibuga nga kirumba ekibuga kinnaakyo kubanga Katonda yabeeraliikiriza n'abalabye ennaku Katonda bwe twonoona atandika okutweraliikiriza kyobulaba ekkanisa erumba eno ne balwanagana ontwalako abantu bange ebyo byonna ne bibeerawo abakyala n'amaka ne tubeeramu okulwanagana abakulembeze bali mu kulwanagana kaakati entalo ezo zo tetulimu kubanga ebibiina weebiri byeri mu mateeka
ate n'oli ab'ebibiina bwe bagenda okukola ate babakwata ate babasindikira abaserikale tolaba nti ako okutabuka kulwanagana kati ate nabo balina kutabuka butabusi kati entalo zo nga zinaavaawo tezisobola kuvaawo na mmundu ne bw'okola otya emmundu etuuka weekoma n'ekulemerera bangi emmundu ebalemeredde Gaddafi emmundu yamulemerera so yekka yatuuka ekiseera n'emulemerera naye ng'aliyo w'amaanyi n'omulala ne twamulaba yanikozi owa Iraq naye yatuuka ekiseera neyeekweka ne mu kinnya kati entalo teziggwaawo na mmundu teziggwaawo na miggo bassebo ne bannyabo teziggwaawo na kusiba bantu mu makomera bongera kukyawa ukyawa yongera kuyiwa misaayi yongera kubonyaabonya abantu naye nga tunaazijjawo bassebo ne bannyabo tuve mu kusiba abantu tuve mu kukwata abantu bakole bye bateeka okukola naye nga baweebwa amateeka gavumenti erina obuyinza okubawa amateeka ebyokukolerako ebiri mu ssemateeka ne babitambuliramu bwe bagamenya ne babakwata awaba batuufu ne bagenda kuba kampeyini ate n'obaziyiza kaakati kitegeeza ki omukono ogwo gutulwanaganya bassebo ne bannyabo waliwo Katonda kyatubanya mu ggwanga lino tetukusalira musanga mpuliriza tukubuulira kyakukola omanyi tukulaga ekibi ne bwe kinaavaawo kubanga toyinza kujjanjaba wantu watali walwadde omala kulaba bbwa n'otegeera ebbwa lirimu bulwadde ki n'olyoka olijjanjaba bassebo ne bannyabo kivolaba ekibi nkyogerako ate ne nkulaga n'ekyokukola kubanga tetuyinza kusiisiriza kuno kungulwa eryo ebbwa liba terikyawonye kaakati ffe abalwanagana mu ggwanga Uganda mu makanisa mu byalo mu bitundu mu by'obukulembeze mu bwakabaka n'awalala wonna entalo gyeziri mu mataka mulaba amataka etugalwanira buli kiseera buli famire erwanira ttaka waliwo obusungu bwa Katonda obutukubya ne tulwanagana ne tumenyeka amaanyi ne gatuggwa naye waliwo ate ekisa ekisobola okutuwonya ngenze ku lunyiriri olw'omunaana bwe baawulira ebigambo ebyo be Oded Nabbi bye yalagula n'aguma omwoyo n'ajjawo eby'emizizo byonna ebyali mu nsi ya Yuda ne Benyamini n'ebibuga byajja ku nsi z'ensozi Efulayimu n'azza obujja ekyoto kya Mukama ekyali mu maaso g'ekisasi kya Mukama n'akuŋŋaanya Yuda ne Benyamini abaabeeranga awo n'okuva Efulayimu ne Manase ne Simyoni kubanga bamusenga bangi nnyo nga baba mu Isirayiri ne balaba nga Mukama Katonda ali wamu naye ate atandika okuŋŋaanya banne n'atandika n'okugya eby'omuzizo eby'emizizo kitegeeza ki kitegeeza ebyo ebintu Katonda by'atayagala buli kyowulira nga takyagala kiba kya muzizo okutta abantu kya muzizo mu maaso ga Katonda okubba kya muzizo okulya enguzi kya muzizo okulimbira mu byawandiikibwa kya muzizo buli kyokola nga kisusse ekigambo kya Katonda ye Katonda kimufukira kya muzizo ne tusobola okubijjawo ne tugaa nti kino tukivuddemu na kino tukirese n'obusamize tunaakola butyo bujja mu ggwanga tutambule ne Katonda era tujja kubujjawo tusobolera ddala bulungi ne tukolera wamu kati bwe yazza obujja wulira ebigambo bino olw'ekkumi ne bakuŋŋaana e Yerusaalemi mu mwezi ogwokusatu mu mwaka ogw'e15 n'okufuga kwa Asa ne bawa ku lunaku oyo eri Mukama nga bajja omunyago gwe baaleeta endiga 7 olubawaayo saddaaka kuba bali balina okuwangayo saddaaka ne bayingira mu ndagaano olw'e12 ne bayingira mu ndagaano okunoonya Mukama Katonda wa bajjajjaabwe n'emitima gyabwe gyonna emirembe gyabwe gyonna bano bayingira mu ndagaano ne bagamba Mukama twakwonoona ekyo Mukama kyatubanja nga Pulezidenti ow'ekitiibwa awulidde n'agamba enjiri y'amazima ngiwulidde njaga tutereeze tukobayo olukuŋŋaana oba abantu bonna tubategeeze atule ku leedi abategeeze twagala kuyingira mu ndagaano Mukama lunaku gundi ne tumala tubasomesa ne tubalaga ekyokukola ne tusaba essaala nga naye nga nange nyingidde mu ndagaano eggwanga ne tulizeeyo tudde mu mikono gya Katonda kubanga eggwanga lyaffe ligamba nti for God and our country eggwanga lensi yaffe ku lwa Katonda ntuzeeyo mu ndagaano tutegedde bajjajjaffe abaatusooka n'abakulembeze abaasooka mu ntebe nange kenyini waliwo bye twonoonye naffe abasoma ne tugamba naffe abasoma tukkiriza waliwo bye twonoonye abasoma baatusooka naffe abaliwo tukkirize ekyo n'abantu ba bulijjo tuddeyo mu ndagaano ne Katonda atuggyeko obusungu n'ekiruyi tutereze eggwanga tukisobola okufuuka ekyokulabirako mu nsi yonna tulina ebyobugagga abazungu bajja kubitubbako bajja kutuleetera entalo tuli mu kulwanagana twagala bwe mwayagala kubba byonna ayagala kubba ebyo tetulina gye tujja bitwala golodi ojja muleka amafuta ojja galeka buli kintu tujja kukireka bassebo ne bannyabo abaddewo n'ebizimbye ne bimuzimba sebo otuuka nga ate tebikyali ku mulembe nga babimenya bakola na birala ate n'ogamba kale wamenyekera Sulemaani yabyogera tiyenno bw'okola entumu n'okuŋŋaanya omanye otya n'anadda mu bigere byo banaaba n'amagezi nga ggwe omulala adda mu bigere byo nga musiru byonna n'atunda omwana n'anywa omwenge n'akola byafunjo lyalabye byonna kati nga gwate wagenda mu geyeena kyo kyadda naye kati kyamagezi tukyuke bassebo ne bannyabo obugagga tetubuganye kubeera nabwo
tubukole bulungi bassebo ne bannyabo ffenna tukwatagane president nga atukulembera oba kabaka wa Buganda oba watolo nga akulembera obwakabaka kinawulidde okukola endagaano obwakabaka bwange nja bukola endagaano ne Mukama mujje mutuyigirize Abaganda mwenna tukole endagaano ne Mukama oba batolo ffenna tukole kubanga obwakabaka nabo bulina abantu baabo kati nga tuddeyo mu ndagaano ne Mukama oba ekkanisa omusumba tinjagala tuddeyo mu ndagaano ne Mukama tuyite omusajja atuyigirize bwe twasesetuka atujjeko obusungu awo tujja kutereera bassebo ne bannyabo bwe tunaawuliziganya ne tukkaanya ne bwe tunaabanga tukyali mu bino musajja w'amaanyi genda egindi ojagenda mu Amerika ojafuna visa ojazimba ebizimbe binene Mukama atuwadde nnyo omukisa tufunye sente nnyingi nnyo sente ze tufunye za bikolimo bassebo ne bannyabo sente zifunibwa nga olimba mu byawandiikibwa za kikolimo tukankibategeeze sente zifunibwa nga zanguzi mu gavumenti za kikolimo bassebo ne bannyabo ate enguzi Bayibuli ega nti emalamu okutegeera kitegeeza nti abantu abasinga mu ggwanga muno tebakyategeera golabanga abategeera enguzi yabamala mudda tebakyategeera nalabye ow'ekitiibwa Anita Amongi nkusaamu ekitiibwa ate president gwayita Katonda ate mutabani gwayita Yesu kakati okwo kutegeera oyinza okwegeraageranya president ne Katonda n'omusaba kifo kya Katonda ekirungi etabyogeranga era nze mukubiriza abantu abo bakomeko bagambe temuddamu kumpita Katonda ne mutabani wange kubanga ebyo tetutuula mu kifaananyi kya Katonda tetutuula mu ntebe ya Katonda teri yenkanankana na Katonda kirungi etabyogeranga nena ow'ekitiibwa nkuwabula toddanga mukwogera bigambo bwe bityo ebyo binyiiza nnyo Katonda byakuvvoola era weetaaga kwenenya bassebo ne bannyabo buli akyogera president tumuwa ekitiibwa yatukulembera ne mutabani we tumuwa ekitiibwa bakulembera amajjo bane mukyalo banaani n'eggwanga naye tetuteeka kifu muntu yenna wadde nze waddaani tono yatudde mu ntebe ya Katonda bino bimwali mwoza simiye Katonda ajja kudda tetumulaba nako yanini yefudde Katonda talabikako nakati Katonda yetafa abeerawo kati ebigambo bino bye mbabuulira bubuulizi sibavuma era mbaagala sibakyawa akwagala yakubuulira amazima omuganda agati tusobole kwagala ye kugwa ku bbwa kati nammwe mbabuulira lwakwagala n'okwagala eggwanga lyaffe n'okutya Katonda n'okwagala Mukama waffe Yesu kubanga bw'ogantu oyagala Katonda nga tomugondera omwagala otya kakati bassebo ne bannyabo abasoma mu mpuliriza tuddeyo tukole endagaano ne Mukama twasesetuka lwakuba ffe twakola kula ekkanisa naye naawe ngagga omusumba yasesetuka n'ekkanisa osobola okutuuza abakristaayo n'otegekayo olunaku tujja basomesa bulungi ebigambo bino n'endagaano bwekolewa nga nti tuddayo mu ndagaano ne Katonda tutambule ebyemabega tubireke ebyokulimba ebyamalala tubireke ebyokukola bino nabiri tubireke tudde mu kigambo kya Katonda bassebo ne bannyabo kivudde mbakubiriza bwampuliriza bangi nnyo baakola endagaano bannekemiya bonna baakola endagaano musole 10:20 ojja kwasomera nga bakola endagaano ne Mukama bakabaka bangi baakolenga endagaano kati mbayitiddemu ne mbategeeza nti bw'oba wasungwaza muntu ne munno osobola okudda ne mukola endagaano ne mutereeza buli kimu ne mukwatagana naye n'osigaza bizinensi yo oba olina abantu be wayisa obubi baali baweereza naawe nabeera bayiweereza kola endagaano nti munnange kubanga olulala ojja kubeetaaga olumu abantu bonna tubeetaaga ba mugaso era nze kyemmanyi mu nsi muno bassebo ne bannyabo buli muntu gw'olaba wa mugaso waliwo abakola mu state council ne bagogola emyalo egyo ba mugaso nnyo nabo bakola omulimu munene abayera enguudo ba mugaso nnyo bassebo ne bannyabo kati buli muntu gw'olaba ku nsi kuno wa mugaso tomujereganga tomunyoomanga bassebo ne bannyabo kubanga gw'onyooma enkya atajja kufuuka ng'ate enkya yakuyamba enkya yakukulembera enkya yayamba omwana we yagenda omusigaza tomanya biseera bwe binaddirira oba yanaakutaasa mu mbeera yonna bassebo ne bannyabo nga n'abo bwe weesugulirako tebakutaasa basobola okwefuulira kyenva nkukubiriza gwa mpuliriza enjiri eno nga njogedde ku bantu ba mirundi 2 kansembeyo owokusatu ne weesisome kyawandiikibwa kati ate waliwo endagaano y'okukkakkana wansi osoma ekitabo ky'Abalamuzi Sula 11 ojja kulaba waliwo abakkakkana wansi wa Yefusa baamanya nti Katonda amufuseeko amafuta amuyise ng'olutalo lubalemeredde ne bajja gy'ali nti jangu tugende tulwana olutalo naye ne bakola endagaano nga yo yakukkakkana titukkiriza ojja kutukulembera kubanga omuntu amanyi ekyokukola yakulembera toyinza mukulembera tolina bw'osobola kukulembera gwe nga tomanyi kyakukola n'ogamba atojja mukulembera kati gwe toyinza kuvaayo oba musumba oba avaawa n'agamba ajja kusobola ebigambo by'omulembe guno ankulembere tekisoboka nze nina omukulembera omulaga ekyokukola ekyo kyo tekisoboka ne bw'okola otya kaakati Yefusa yajja abasajja ne bava e Giriyaadi ne bajja ne mugamba
tuzze kulagaana entalo zize twalina mu family ziveewo tulabe nga Katonda ali naawe tugende tukola omulimu gwa Mukama Isirayiri eddeyo mu kifo kyayo. Kaakati nammwe abampuliriza bw'obanga oyagala tukole naawe oba wadde olwana naffe tetunabuzibu gwe Katonda okukakalaga nti jjagala tukolere wamu naye ng'omanya ekifo kyo tisigwa otukulembera kuba ffe tunekulaga ekyokukola ekyo kyo nkikuyigiriza okitegeere bulungi. Omuntu yenna amanyi ekyokukola yalina okukulemberamu ekyo kikole akutwale gye mulaga kubanga yaba amanyi gye tumulaga. Katonda gw'abawadde ekisa eky'okubikkulirwa ekyetutwala mu maaso bassebo ne bannyabo n'ebigambo ebyo bassebo ne bannyabo Mukama bankuumire abampeera omukisa olanja komawo n'ennono endala.